mama ababo omwoyo babadde nga nnaku ezo boogera ku bisiyaga ninagenza okulaba nga ne gavumenti ez'ebisiyaga ebadde ezijjangayo ne tubuuza oba mukulu kyabadde nga zisayininga tubadde nga tubawulira bano balya bisiyaga katusabe obudde buno kuba Katonda kyatalaza amaanya bwe buziba bulina okukya ate bwe bukya bulina okuziba twagenza okulaba nga Trump fe abagoberera ng'agamba ensi zenzije ku ssente z'abali b'ebisiyaga babadde betuwa batambuze ebisiyago bipromotinga mu nsi yonna ye Uganda era n'olwale tukyabuuza mukulu Museveni ne gurupu y'abalokola abo abakwetoolodde abo abasaba mu mwoyo abo ab'omwoyo tubabuuze nti sente zino ez'ebisiyaga ani abadde ng'azijjayo gwali okitegeddeko nti wano tulinawo abakungu abalina obubinja bwabwe nga beewola sente ne beekubisiza sente ezigula ettaka okulimalawo ne bagamba eno region bwe tugimala nga tuddako eno region bwe tugimala nga tuddako eno era nakikubuulirako abasajja bano okusula ngaeyo mu bisikosikoloza tebasobola kuba na mayumba kololo nga bw'olaba ono omukwano gwaffe weebaamunaanika ow'ebyenjigiriza siniyo oyo nno sebo bw'aba ku ddaala lya PhD Jesse Muyingo naye wamulabye naye ku bino bye tutategeera naffe ng'abeere aga maama ng'ali naye ga oli gwayita maama yamusinga ebitabo ne bwasirya naye tesobola namuwabula kubanga atunuulira kagaati Lutindo baagala nnyo omuntu nga akaaba nga teyeetengeredde ali awo akaaba asinda so mbakubira omulanga mukole tugenda kubaako kye tukyusa njagala kusaba Minister wa Internal Affairs abasajja bano abapoliisi bakaleeta ebbaluwa nnyingi mu ofiisi yange eyo ab'enaggulu balekise gye baakagulawo beetya nga terina mazzi ngate obuyumba bulumu ziba busharinga no saka rumu kamunga family 3 zezikasharinga nga family zirina abaana so njagala kuba kubira omulanga se mukuru Fande Muhozi David nja kunoonyako ku parliament naku zino sikyakulaba abapoliisi abo bakolebweko ne kasente ke kabasasule njagala kusembyayo obubbi bw'ettaka bweyongedde abantu baffe ab'omu Nakaseke abantu beekabogwe kubanga kansubire nti mukyala DC yafunye ebbaluwa yaffe abantu beekabogwawo omukulu omuntu twali twamugoba dda mu mwaka gwa 2022 oyo eyakomeewo agamba nti agala kujja kusala ku bibanja n'ebitundu byaffe ebiralalalawo abantu baffe tubagamba mwebereremu gurupu zino zikomyewo naddala eziva e Rwanda waliwo gurupu eziva e Rwanda zijja zigwerawo mu Kato Corridor zijja ne sente ng'ate balina n'abakulu wano mu magye ababayambako okuba nti no baba protecting so bwe mba nkunyambyeko nekukubirako omulanga naye weebereremu temuli baana bato nti mwe mugenda kukeera ku makya muzinga emikono ng'ebibanja byammwe bajja okubisalako tuzze tubasomesa nti okusala ku kibanja buba bubbi nabano bye bajja eno ebyokuva mu Kampala bano abalemeddwa obulamu ne beeyiza ku byapa mbusimanyi mbu weegule tewaliiwo tteeka likaka muntu yenna kuba nti no yeegula sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde ssentebe we Semuto mukulu Masantiri we Semuto sub county emifaliso gy'eddwaliro lyaffe egy'Essemuto gyawedde kati muteeketeekeyo olunaku nze mbakwase biri ebyammwe ebyawolokoso bali abasajja bwe bajja ne beetuumatuuma ebintu batamanyi gye bifudde ne batusanga amazzi gaffe ne bageetuuma ne basanga amasanyaze gaffe ne bageetuuma seed schools ne bazeetuuma kakati ku mulundi guno njagala ndabe nga ne ku mifaliso era bazze naye nze mbagambye kuba twabadde ssebo tugulawo theatre y'eddwaliro ly'Essemuto naye abasinze okuwolokosa nga tebalina yaddeke bawaawe ate gwe omubaka by'obasakidde bo balowooza mbu biva simanyi mu finance simanyiwa balina obuferefere bwabwe bwe bakola kakati twagala kubalaga nti nkusakira eri mu parliament n'entuula mu kakiiko nesijjeyo kusiiba mu nnyimbe kusiiba weeyo gye mugira nenkusakira atadde same time nekwatako ne munsawo nensobola okuleetera emifaliso saaba Essemuto emifaliso gyaffe tulinze chairman Masantiri olunaku lwagenda okutuwa ku ggombolola awo wengenda okujja mbenga njibakwasa neyanziza Honorable Lutamaguzi ensonga gye tutunuulira olunaku olwaleero yenteekateeka era bisenti nno mulimu enkyukakyuka mu buweereza mu bitundu ebiseera ekisanja kino ekiwedde bw'otunuulira abakiise babadde bangi
naddala mu councils wansi naye nga luli kyajja ne kiweebwako n'ensonga naye ate nakati ebintu bino bigenze biddayo otuula kuzimu ku komiti ezirabika okuba wansi ezitwala ensonga zino lwaki kiki ekireese kino era omuntu asobola kukitegeera atya kakati ekiriwo mu ggwanga tuli mu vulugu buli omu kyagala kyakola ffe twali tuleese proposal nti political demarcations zikendeere zonna nga twagala parliament ekendeere nga twagala basente amagombola gakendeere ne districts zikendeere naye ng'okusookera ddala ekinyusi nga kiri ku parliament kuba tunuulira akasinga Uganda akasinga okubeerawo nga sente kasinga kuzijja mu kwewola nga kalina ababaka 5 mu baabo ensi ezirina ekonomi ennene ng'e South Africa n'ogiraba ng'erina ababaka batono n'Amerika kakati gwe n'olaba gwe akasa akabeerawo mu kwewola nga kalina ababaka bangi ate nga n'omugaso gw'ababaka abo mutono nnyo kuba ogenda n'obeerawo mu palamenti waliwo n'omubaka gwe weekanga n'omugamba mukozi okiikirirawa nakugamba nze nkiikirira gindi nga tomulabangako ng'akola submission kubanga submission ezo ne bw'oba tozikoze ku fulo ya palamenti osobola okugenda mu bukiiko abantu ne baba nti gye bakoma okuba ababaka n'okuba n'ababaka palamenti abangi ne service delivery weeyongera naye kati kawewa minisita gy'ava wonna ogenda okulaba infrastructure zaafa amakubo gonna gaafa amalwaliro byasigala kuba bizimbe ogenda okutunuulira eyo abantu bo bennyini tebakyamanyi nsonga lwaki balonda abamu balonda lwakamuwogo lino bamwaka muwogo abalala alonda kuba oli amumanyi n'omubuuzo oyo gw'olonda olonze mubaka wa palamenti oba mukiise kubanga bino bya mirundi ebiri waliwo memba wa palamenti nga ye mubaka naye wabeerawo mukiise eyo gwe walonda okukiikira mu palamenti naye ng'osiiba naye mu nnyimba eyo mu bafu eyo mu kwalula abalongo eyo nga naawe mwennyini eyamulonda tolimulabako ng'akola any substantial submission ku fulo ya palamenti naye ng'ajja n'akugamba bino bijje nga gwe tusobola mubuuza ti owaayi bino bijja bitya so kakati ekisooka tuli mu byabufuzi biri pure kati bino okusalamu okukendeeza oba okugatta byabufuzi bagiyita gerrymandering Mwami Museveni buli walabanga bamukubisa nkaaga ng'awajja abagatta kubanga kati waliwo bakansala ba mirundi ng'ena nga babakoledde electoral area emu nga bonna mwe balina okukompitira naye ng'omuwendo ate munene nnyo kubanga zino electoral demarcation zikolebwa okusinziira ku muwendo waliwo ebitundu bannaffe abava wabweru wa Buganda ng'osanga nga alina ababaka ba palamenti tebawera na 15,000 mu constituency nefe wano ng'osanga omubaka omu ng'alina abantu bakiikirira nga akiikirira abantu nga 800,000 kakati nekisigalirawo kubanga kakati ebiriwo mu ebigenda maaso mu ggwanga jasi kabinja k'abantu batono nnyo be batuula ne basalawo tukole kino ne electoral commission eyali badde nga elini charge sinoti ni charge just small group yesalawo kakati tusalewo wano bano tubagatte wano tetulinawo buwagizi tufutyankewo bwe tuti giyo omuntu wa wansi yali badde tafaayo obigase is it in relation to service delivery nti bw'onoobigatta okendeezezze ensaasaanya nti ddala ezo sente zibadde zigenda kwaba abakulembeze in terms of cost of administration zigenda zimukolera amakubo zigenda zimutwalira eddagala mu ddwalo zigenda kuteekawo amasomero kuba kakati wano tufe abatera okutambulako mu Uganda nga tugyetooloola waliwo n'ebitundu ebimu nga district namba tesobola kufunayo baana ba first grade ne yadde babiri nga kati Karamoja sub-region osangayo district nga terina mwana asobola kufuna first gone kakati ffe twali tusuubira nti bino baba kirese mutima mulungi ntwe kuba kugatta tugatte across si kutunuulira wano mu urban center oba peri urban centers tukikole across tugambe tikino kize ku mulundi guno bamwe temunaba kukimanya nti waliwo constituency empya zigenda okutondebwawo 35 atenga eno bafunza electoral gondi areas waliwo ne district 16 ezirunde okutongozebwa eddi ezigenda okutongozebwa mu kulonda kuno ne constituency ezigenda okutongozebwa anti kati bwekiri kati tekiriwo nti waliwo abakulembeza abasala waliwo akabinja akasalawo ne kagamba ekyo mukimpisize bali ne bagamba the eyes have it okyali nakyo osobola okulemesa kati mu Uganda okuyita kakati bino byonna babitaddewo
kuleetawo kuteekawo confusion. Mwena mukimanyi nti omusolo ebitundu 8 ku buli 100 guvaano mu Buganda. Obadde okimanyi? Naye Buganda yemu kuzisinga obutafuna mu musolo gwe bagisolozaamu. Yerina the poorest infrastructure. N'otambula eri n'otunuulira nti esente ezaali badde ziva mu regions nga kati ng'eno region ne region zaali badde zifunako in terms of development. Naye kati olwaleero ogenda n'obuuza abakuŋŋaanya omusolo nti omusolo gwa Uganda yonna almost ebitundu 8 ku buli 100 guvaano mu Buganda mutwage infrastructures emutaddewo nga zero. N'abaali badde boogera bonna be baateekawo batuuka eri boogera ludikya nti simanyi ekibiina kye kitutegeerera waliwo kati bannaffe abamu bamala batwala kyankwanzi musajja omukulu omukazi omukulu ne bamutegeerera n'akomawo nammwe ne babategeerera abalonzi kuba kubangulwa si kutegeerera nedda okubangulwa kwa njawulo okubangulwa kuba kubaganya birowoozo. Ng'omusomesa bw'aba asomesa mu class omusomesa akubuuza 2 times 2 n'omuddamu n'agamba how ne mukikubaganyako ebyo ne bano batwala kubafumba bwongo. Kakati tuli mu state of kwagamaya buli omu tamanyi kiki kigenda mu maaso y'ate olaba n'ebibuuzo byatulemye okutegeera naffe ababaka ba parliament. Buli omu yeebuuza nti kati wano kigenda kutambula kitya nti buli omu ayingire mu ssomero ly'ayagala kubanga buli omu alina first grade. Naawe tewabitegedde. Tenaffe tetubitegeera si nze nzekka naffe mu parliament twasabye abakugu bajje batubuulire abaabiyisa. Kakati bw'obeera nga basekanolya bemulonda kubanga parliament eyo ogiraba yabasekanolya abantu beerondamu ne bagamba nti well katwerondemu basekanolya batulengerere. Kati ne basekanolya nabo babanga nabo baagalayo sekanolya bategeerera ebintu temulabanga tuba mu confusion kubanga babuuzizza nti yes zino grading mwazireese naye nga tetuzitegeera. Waliwo omukugu asobola okujja zitusomesa nga parliament bulya ne betumanya abakugu mu by'okusomesa oba mu by'okusoma nabo batugeneyo tebabitegeera nti kati abaana bagenda kuyita batya nti ate waliwo abaagudde abasigalidde emabega nti etteeka lyagambye bonna bayite bonna beeyongereyo bayite tewali kusigala mabega. Kakati tuli mu state nga buli omu tamanyi kiki kiddako era ensonga lwaki local government zonna they have totally failed. Government eno yajja n'enkola gye bayitanga decentralization. Kubanga ekibuuzo kye njagala okubuuza mu bino ebiriwo ebigenda mu maaso kuba kutuusa kubanga otambula akakiiko ako kalondoola ensaasaanya yo ssente y'omusolo ne service delivery. Kino kigenda kukolebwa ekifunziddwamuko ku electoral areas kutuusa service delivery. Kino kigenda kukolebwa ku ebyo byoyogera districts ezigenda okweyongerako ne constituencies kwongera service delivery mbantu kiki zo delivery abantu services bazifuna abantu baffe gyotambulidde yonna kuba tuli mu kaseera ka kisanja kuggwako. Kisanja okuggwako omuntu omubuuza ddala olina kyolaba kyofuna mu gavumenti tukkiriza nti abantu bo bagubye bo bamanyi nti balina kuba baavu. Obatuuka eyo olina kugamba wayi kasita nkyalina obulamu ebisigalidde mukama yalimanya ng'ali mu Uganda aw'omusolo naye nga awulira nti ekongo gavumenti yawana ekola amakuba ekongo n'awulira nti mukyali awo nti gavumenti eri mu kuteeka ddagala mu ddwaliro naye nga ye omuntu wa wansi tagendangako mu ddwaliro n'asangayo eddagala ne bagamba jangu tukoleko eddagala liiryo. Ekyo eba mirako ekyo mirako kyamagero gwe omuntu okugenda kankwenge ewaffe mu ddwaliro ly'e Nakaseke lyemmanyi oba ery'Essemuto n'otuukayo ne bakugamba nti owaaye omulwadde gundi Evans oze kankwe mu ddwaliro lya National Referral gali kangaleke those are health center force National Referral Hospital n'ogigendamu ey'emulago tebasobola kugamba nti Evans oze bakukozeeko bakugize eddagala liiryo genda era olumala okutunako baba bakwatiddwa ekisenyo nga tebakusabye ssente kukebera ne bakukebera batandika nakuwandikira kakiiti ofulume ogenda ogule eddagala mu pharmacy naye nga temulina bakulembeze wano mu ggwanga basobola kubuuza nti zino ssente ze muteekawo mmwe ng'abakulembeze ne zigula eddagala lyo liragawa ogenda okwekanga nga ne population yeebase ebongoota. Yensonga lwaki olaba nti kati leero mwami Museveni asobola okutambula eggwanga ng'asomesa PDM naye nga nammwe bagisomesa temugirabako naye ng'asomesa n'akwata obujambiya n'agenda mu lusuku n'asanga omuntu yeerundidde ente yeemu eri mu kiyumba n'atandika okubasomesa simanyifo eka modo naye ng'omubuuza how
nga wekikoma abaali badde bamuwabula nti ezo emboozi z'oliko tezikola wano bonna bawolole bakuba bukubi mu ngalo bamuti olw'obufoofufo. Kakati naffe ng'abakulembeze naddala mu palamenti mwentuula olinawo omubaka gw'osobola okulaba nga obaweza 50 abasobola okumira ku fulo ya palamenti ne bannyikiza ensonga nti service delivery egenda kutambula wamu n'okugatta zino electoral areas. Olinawo obalaba kuba kakati we tutuuse ebyobufuzi bifuuse business. Buli omu akwata akafo abaddayo kyamanda ge yafubutuseeyo dayagaleseeyo n'agamba nange kangende n'esimba obangambye bw'ofuuka omubaka palamenti bw'oba wakayingira bakuwayo emmotoka empya eyo n'agiteeka ku budget n'agamba bakuwa n'omusaala n'aziteeka wali kunaka. Kakati ffe tetukyalina wano bakulembeze. Tulina bantu bali mu byabufuzi because politics now is business. Era kyova olaba abamu akaluwe katuuka kuba kufana kuwona omukulu omu nabba akalulu emisana nono nabba akalulu nga bonna bakanudde amaaso tebabba ekibbisa akalu tebakabba nti no bajje bayingire mu bifo by'obukulembeze bakuweereze. They are after their business. Era ensonga lwaki nkugamba bwe muba mulina kye musuubirayo nti zino electoral areas bazigase nti mugera funa services mukyalo otabulosi embeera yeeyongera kuba wasi. Njagala kuwa ekyokulabirako bulijjo wano gavumenti ebadde ng'etugamba nti teriiwo ku buyambi bw'Abamerika. Eri self-sustaining health-wise nkubanga muwa omusolo. In fact leero ntegeddeko waliwo omukulu omu ansanyusiza w'amaanyi azaakaaba mbunoonya lutamaguzi mubuuza lwaki nangamba eno gavumenti yawa etandika n'okudetectinga akaunti zo ng'omusolo oba tewaguwa bo be bagenda ne bagwesasula kwa akaunti kati ono bizinesi ye yagaddewo nga ne kooti tebakkiriza anti nkugambe oba oyinza kubanga ogenda mu gavumenti anti nkugambe yo gavumenti yayisa etteeka kuba naffe ababaka tubadde tubuuza ti ate lino twaliyisa ddi erikkiriza gavumenti ogenda ku akaunti y'omuntu nti teyasasula musolo nti yegenda eziggyeko sente eziriko yesasula omusolo. Isaac n'omusolo abantu baali badde bagusasula nga balaba services n'osasula omusolo ebikubo byonna byafaafagana enkuba bwetonya ebisooto ne bijjula emmotokayo omusana we gwako enfufu nejjula emmotokayo n'otuuka noga nti oba osanga wano mu kibuga ffe twabanyiiza katugendeko mu byalo ogenda otuuka mu byalo nga bakugamba ate eno gyozegge yeenanjereere ne munnaye ffe twali tumanyi nti oba wano mu Buganda okawe wali obubi niye nabana abasajja abafuga abagamba nti Uganda yafuuka nsolo yaabwe naye bw'otuuka ewaabwe ebiguudo oyinza okulowooza ngamiya ze zibizanyiramu neete n'obisangasanga ebigenda eyo n'obuuza nti ate naasula nti eno omukulu gundi w'Emawogola yaasulayo nti ate eno omukulu w'Erukungiri yaasulayo n'otuuka eyo ffe nga tutambula ne tukwata ku ttama ne tubuuza nti tuli mu ggwanga oba tulijja singa ba aliens abazze obuzzi mu nsi kubanga mu nsi gy'obeeramu nga the foreigners control the economy of the country, the foreigners control the politics of the country, the foreigners control social activities of the country. Eba tekyali nsi yammwe era ekyensonga lwaki olaba even senior citizens olwaleero mubanoonya temukyabalaba n'aba senior citizen bokyasobola okulaba abasigalawo bonna boogera luddikyaddi olw'okulya n'omubuuza nti owaayo ebitambula bitya nti kimanyi nze olwaleero bwompa obwa pulezidenti mbuddiza omusajja ne mugamba obwa pulezidenti bukwata ogira ofuga n'omubuuza embeera etambula etya nti ebyokusoma byo twabita abaana tuweerera buweerezi afunye ekibaasa kye n'akifuna n'osanga omuntu ng'alina diguli 2 naye nga talina kyagenda kukola baba trainings kubanga mu nsi ez'abantu ezikulaakulana ze tuyita low developing countries ezikulaakulana bateeka nnyo essira ze bayita technical schools oba teeko nga bamanya nti omusajja ono ajja kufuna ebiwandiiko bibiri ebimwogeza oluzungu naye birina okubaako practice kati olwaleero unemployment rate oba ebbula ly'emirimu liri ku 98%. Era ensonga lwaki olaba nti bataddewo etteeka kati abakulu ab'ebitongole buli kaseera basoyalinga affidavit bwaweza emyaka egirita yalinga nga asoyalinga affidavit yeeyongerako 2 bwaweza 6 ng'akamba ndi 42 nga gijja emabega kati noona amukolera affidavit n'amugaza empa kyompa nze wali nkitambuze. Ennaku ezo abasajja baali mu Bank of Uganda nga bonna
80% bazize emyaka gyabwe emabega ne bababuuza kijja kitya nga mwena musoyalinza afitafiti emyaka mugiziza mugitemye mugize emabega kanti kati eno ekonomi odduka olagewa tulina gyolaga luli edda ekibuga bwe kyagaananga nga bakugamba ddako mu kyalo ekibuga kyokezza ddako mu kyalo naye ate kati ekyalo kyokya nnyo nti ne bwoba otutteyo omwana okumula bakubuuza omuleeteddeko akasawo k'akawunga n'omubuuza nti gwe jjajja wajjanga okumula bakuteerangako akasawo k'akawunga nti ensi ekyuse abalinga bamanaging economy kati be bali managiri Mwami Museveni bwe yajja mu 88 yali 1988 yagenda ebiseera ebyo Mubende yali district nene nnyo ng'egatta Mityana Kasanda nga Mubende nene nnyo n'asanga omusajja yali omu ku balina ebyuma by'emmwanyi bamuyitanga Zigoti omumanyi n'amugamba nti sebo onewunyisizza nnyo waliwo abantu benda bano mu Buganda Zigoti omusolo gwawa gusinga ogwa district enamba gwekuŋŋaanya ey'Emubende de Greater Mubende Zigoti yamalawo emaaka emeka nga tebannamukuba kigu ne bano bonna bano bakyagalanyi bonna bw'obeera ne gavumenti nga tesobola kumanaginga oba kuprotectinga indigenous people business wise economically nebakuba bonna nebajjawo neba economy ng'eddukanyizibwa kubagwira era saba nnyo Katonda obudde ne bukeera ku makya abagwira abalina amabanka gaabwe abalina bizinesi ne bukeera enkya ne bagamba tikati Uganda tujamuse tugenze tuba tusigaliddeawo mu bbanga n'olwekyo ze naalisanyuse nnyo tisinga bagenda bakendeeza ebifo bino kubanga there are political motives eziri mu kendeeza ebifo bino okendeeza ebifo by'abakansala ate oyongeza constituency oba otegeeza ki kubanga ffe ng'ababaka tugamba tuli bangi akasa katono nga Uganda akatasobola nakwebezawo nga n'eddagala lya Mukenenya Trump akeera enkya n'agamba nzigaddewo ne mutandika okusattira musimanyi ne musattira ne mudde eno babadde nga nnaku ezo boogera ku bisiyaga ninagenza okulaba nga ne gavumenti ez'ebisiyaga ebadde ezijjangayo ne tubuuza oba mukulu kyabadde nga zisayininga tubadde nga tubawulira bano balya bisiyaga katusabe obudde buno kuba Katonda kyatalaza amaanya bwe buziba bulina okukya ate bwe bukya bulina okuziba twagenza okulaba nga Trump fe abagoberera ng'agamba ensi zenzije ku ssente z'abali b'ebisiyaga babadde betuwa batambuze ebisiyago bipromotinga mu nsi yonna ye Uganda era n'olwaleero tukyabuuza mukulu Museveni ne gurupu y'abalokola abo abakwetoolodde abo abasaba mu mwoyo abo ab'omwoyo tubabuuze nti sente zino ez'ebisiyaga ani abadde nga azijjayo era zibadde nga ziyambaani kubanga tubadde nga twogeza eddoboozi nti abasajja bano bw'obalaba nga beefulukuta babaako ne kye bafumba naye twebaza Katonda nti ekyajja kino ekyazze mu Amerika tubadde ffe tetukyagala abamu ku ffe n'ekirina ebintu byekigenda kijjayo eri mu bisusunku buli bwe kijjayo ebintu mu bisusunku oga wano naffe weetuli ampuliriza omulungi puroguramu Lutindo Honorable Lutamaguzi tugenda kuwumulamu ku nsonga eyo yennyini gye tuliko akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kagamba nti okusinziira ku biriwo okuva mu UBOS kagenda kugoberera nnyo okubala kw'abantu okw'emyaka 10 emabega 2014 nakulabako nga owerekedde ku rope ne mugenda ne mukyalira ne mumanya nti kuno okwa 2024 kwalimu emivuyo mingi kakati bino byonna ebyokukendeeza electoral areas okwongerawo constituencies ate n'okwongerawo districts nga planning system ey'eggwanga kubanga eggwanga okuliteekerateekera obulungi oba olina okumanya abantu baalyo abalirimu omuwendo gwabo at least ebitundu 85 kubanga waliwo ababa bafudde n'abazaalibwa n'abato n'omanya nti kati nina abato bwe bati nina bakolerera bwe nti nina abavubuka bwe bati nina abakuliridde bwe bati nina n'abakulidde ddala nina abasomye nina abatasomye nina abakyala bwe bati nina abaami bwe bati abaana ab'obuwala abavubuka n'ab'obulenzi eyo ye system oba yeyo lyerimu ku kkubo eggwanga kwe liyimirira okuteekerateekera abantu baalyo kaakati awo wenjagala tukomewo tutunuulire bino byonna nga tuyingira ne mu kulonda okubindabinda nga ne gavumenti ekyali bwetyo
bikyagasa eggwanga lino era eggwanga lino likyasobola okukozesa ensonga eyo abantu ne basobola okubanga beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Nkomawo sijja kuwa kasekendi katumale okuwumula mutukomewo. Lutindo tukyagenda mu maaso. Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako. Nina Honorable Lutamaguzi mubaka w'abantu ba Nakaseke South. Gwe ndi naye tutunuulira ensonga ezigenda mu ggwanga naddala akaseera kano ke tweteekerateekera ebyokulonda ebyobufuzi byo bitambula naye tuteekateeka okukyusa obukulembeze mu bitundu ebyenjawulo. Afande Joshua Sendawula nkutumiddeko nnyo, Regional Police Environment Officer Wakiso District. Kutumiddeko nnyo weebale okuwuliriza. Muganda wange Captain Brian Mwesigwa ekawandaawo naawe nkutumiddeko nnyo. Mwebale okuwuliriza mugende mu maaso n'okuwuliriza. Muganda wange Nassa Sebaggala Luweero awo Damani nkutumiddeko nnyo. Ssentebe Tubbi Luweero Saabukaawunte nkutumiddeko nnyo weebale okuwuliriza. Aŋŋambye nti nkutumireko nnyo akutumidde. Naye mutumiddeko omanyi Sebaggala oyo obbi wange k'omu yampa sikaala kyamaani weero si 5 Luweero k'omu ye yampa sikaala oyo Sebaggala akimanyi nga tusoma Luweero SS k'omu yansanga ewaffe ekaasa ng'ombe nga njogera oluzungu n'ejjajja nga nze okumula n'agamba oyo omwana yaani nampa sikaala nensoma okumala senior 6 Luweero. Okay. Tugenda ku nsonga. Afande Nsegula Miramba akutumiddeko. Yabulira wowe. Afande Nsegula Miramba agambye akutumiddeko nye mukulu Katulamu Kawoomya naye aŋŋambye nti nkutumireko nnyo ne Vincent Serugo akutumiddeko nnyo n'ono ow'Ebukalabi mwami Sande Rogers Ebukalabi naye akutumiddeko sebo. Honorable wamu ne Kansala Lwanga ensonga mu Erwetunga ensonga ya okubala abantu eggwanga bwe mwagenda okusinkana ebitongole b'ekitongole ekyo emyaka 10 giba mingi ekiba kyeyongeddeko nnyo eri ekitundu n'ensi yonna nti ennamba ebeera nnene ne bwebeera famire mu myaka 10 bwe mubanga emyaka mwatandika omwaka gumu nga muli 2 gigenda okuwera emyaka 10 musobola okuba nga muli 5 ne 10 abaffe wana abazaala ng'obumyu naye muyinza okuba 10 eggwanga bwe libanga terikyasobola kukozesa bye lirinawo kati ne bitunuulira ate ekyemabega nga bwe nagambye nti eggwanga lyonna okuteekerateekera abantu baalyo lirina kusooka kumanya abantu baalyo bameka be lirina era bano be lirina bano bagwa mu kitiiki bano bagwa mu kitiiki enfuna y'abano eri etya wano tulina kuteekateeka tutya eggwanga ne lisobola okutambula bwe tuba nga tuli mu kabiga bwe katyo ng'ate tutunuulira kulaakulana ng'era n'omukulembeze bw'abanga ayogera atusuubiza ti kaakati bwe tutuuse wano income ki middle income agiyita lower middle income status ku batooki mu nsonga naye kati mwe mugenda ne mutunyiiza ne mutandika okugamba nti President Museveni agambye bwati President Museveni ali mu nsi ndala naawe oli mu nsi ndala era ensonga lwaki twagamba abantu yansanyusa ennaku ezo yagamba nti omukulembeze Lee-Kuan Yew yatwala emyaka 15 okukyusa ensi ye naye mwami Museveni muwadde emyaka 10 ago byonna bye yasangawo ebitatundiddwa babigabanye ebibalemye okugabana babitunze. Twalina wano leero system kubanga bw'oba onookulaakulanya eggwanga okola planning oyongerezaako ku ebyo bye wasangawo naye kati gwe onsanyusiza walinga abasika b'ennaku zino omusika bw'asika kyasooka okulowoozaako kutunda byasanzeewo n'owulira omusika yatunze n'atundirawo n'amalaalo nagadde omugenzi tebimukwatako kakati nabaana abafuga eggwanga lino balinga omusika omuluvu eyafuna obusika najja n'agabana kakati ensi bw'eba eneekulaakulana dependinga ku gye bayita data omungereza agiyita data
ne bamanya nti tulina abakadde bwe bati, tulina abavubuka bwe bati, tulina abasoma bwe bati, tulina abatasoma bwe bati. Naye kati gwe baba kugamba nti abasajja be baawa obuwumbi 753 billions bakole data ne bakola ne baga nti ono mufu tukozese ow'emyaka 10 ow'emabega. Tolowooza nti nno nti kye bakola tebakimanyi. Ono vulugu ali intentional. Museveni tasobola kukkiriza kumanya muwendo gw'Abannayuganda guliwo. Naye ng'ekyo kimuyamba. Ekyo kimuyamba. Kimuyamba mu kalulu. Kati gw'osobola okugenda n'ocomplaininga ku bululu nga tomanyi muwendo gw'abannansi guliwo kati oba bakikubuuziza. Kubanga figures zonna ze tulina ziri estimated. Oli agambye nti okulonda okuwedde tetulina bwino waako tudde ku gwa 2014. Era kyovola bakati leo batebereza kati tutebereza population eri awo wakati wa milioni 5 mu 3 ne bongera mwezi abwe nganyaawo kati teeka mu 5 mu 7. Tolowooza nti Mwami Museveni takimanyiko era tebasobola kufuna data naye tebasobola mukuwa banamukuwa ojja kuba obala nabo baagala kuleka mabega obenga tomanyi muwendo gw'abantu bolina. Jukira kati ba refugees almost tulina ku population yafe almost tulina half of the population are refugees. Yajja n'ateekawo open refugee policy buli mugwira ayingira wano ne bakuwenanga muntu ne passport. Gwe lwaki olowooza head of state asobola okugenda n'atandika okuyingirira ab'ekitongole kya immigration ng'ate twabateekawo nga kwakiti twabateekawo bakole emirimu gyabwe independent. Head of state n'atandika okugenda okubalagira nti mubawe passport mubawe nanga muntu. Gwobadde okimanyi nti olwaleero abantu abayingira mu Uganda abayingira kati mu Uganda they are free to acquire land anywhere, they are free to acquire citizenship anywhere, they are free to acquire medication anywhere. Kubanga omuntu avudde Congo, avudde Rwanda, avudde Tanzania zino group ze balimba mbuza abalalo, avudde Ethiopia, avudde Eritrea ogenda kumwawulirawa kubanga naye alina nanga muntu naawe ogirina, alina passport naawe ogirina oba ogenda kumwawulirawa. Ensi zino zonna z'olaba ezikulaakulanye zibanya nti kati tulina abavubuka awo wakati w'emyaka 2 na 3 bwe bati tuba planningira accordingly. Naye bano tebakukkiriza kumanya kubanga bw'onoomanya ojja bagwamu. Nkugambye kati olwaleero otuuka gye tuyita countrysides abagwira bagula ettaka enkya n'eggulo. Gwali okitegeddeko nti wano tulinawo abakungu abalina obubinja bwabwe nga beewola ssente ne beekubisiza ssente ezigula ettaka okulimalawo ne bagamba eno region bwe tugimala nga tuddako eno, region bwe tugimala nga tuddako eno. Era nakikubuulirako abasajja bano okusulanga eyo mu bisikosikoloza tebasobola kuba na mayumba kololo. Eyo mu bisikosiko gy'olaba beesuzaasuza. Olowooza tebalina ssente zizimbakalira wano muyenga. Tewali asula mu nsiko. Batuleyo mu bisikosiko. Nkuwemu asula mu bisikosiko eyo. Nkuwemu asula mu bisikosiko eyo. Owayiriza. Gw'otalaba nga asula wano. Golooza babajega. They plan ahead. Gwe bakukuumira wano ku bukunkumuka nga boolaba nakugambye nti olwaleero mu Uganda nga banakutuma ekibuuzo ekizibu bakugamba genda onoonye senior citizen eyeetegeerera. Senior citizen omutegeera nga yeetegeerera. They are very rare. Era nawe bw'omugwako omulaba noga oli golodi okyalowooza bw'okyerowoole kyotengerera kubanga bano abasajja bajja ne system nti bw'oba onookulembera abantu bano tobakkiriza kulengera gye balaga. Bakumi buli balengera gye balaga teekawo ekideeyo ekiddugavu, teekawo diversion. Bafuge buli woolabanga bafunye akasente mu nsawo bakuba akasente okabajjeko mu nsawo babeere mu bwavu. Era ensonga lwaki olaba nti ffe nga bannayuganda wano ku mulundi guno nakugambye nti Museveni abagagga bonna be yasanga wano mu Buganda Bazigoti, Basembuule, Bamagulu, Bakiggundu yateekawo ttiimu emakinga sure nti abasajja abo bonna ssente bazibaggyibwako n'ebyavanga mu ssente byonna ne bigenda. Era olwaleero gwe ng'omuntu abeera wano bakugamba mpaayo ekivaamu ssente wano mu Buganda olwaleero osobola okutuyana. N'akamwanya akabadde kavaamu ssente nako baakakuggyeko. Nenga kyesinanyeza Mwami Museveni awo nange nzikanya naye abajjeewo akamwanye ko be babaka ba parliament be weerondera gwe musajja gwe omukulu agwamu n'obukunkumuka nawe mukazi gwe ne bakuwa 15,000 n'okyamuukiriranga gwe bawadde akawumbi.
anti tegiba myaka 5 kuba parliament yebiyisa ne parliament ya Dembo kigana era ne parliament yali ya Dembo gana ekyemwanyi basoka ne bakigana nga banegotiatinga value nga bogenda eri olino omugawo wa bodo ntwala ko mpa yeta mpya omutwalo olina mmeka eti sijja kutwala notaliko gwekishe bukampwe kale oguto omutwalo ontwale kakati kasita mutandika okufuula ebyobufuzi nga biri transactional politics nga gwe omulonzi olindako babweyoneke bakuoli okolonda omuntu ne gwolonze nayo kuyisa ekituufu kibazo wano yasiiba abagamba kibazo yasiiba ngamba mujjukira twali tusabira jjajjange muyiiya Wantoni awo naga abakazi mwene abasajja mwe abali wano oba ani yayogera omukulembeze naga nze njagala nve na wano nga balangirire nti omuti gwa sabbuuni gugula emitwalo 5 mugugulire ddala kubanga buzibu bwammwe okulonda abakulembeze abatabafaako ne kiro ya sukaali naye mugigule ezo nze waliwo kyenziriramu mwami Museveni siri muwagizi era nakubuulyako nze omu kubasinga okukubira amasimu naye namugaa sigenda okujoyininga ako tukolere naye waliwo kyennenyeza bwe tugamba eno nti Museveni atubbye akalulu naye sebo natubba n'akeero C5 konna natubba n'akaaba amagombolola natubba n'akapalamenti konna nanga wonzirawo ne mugaa nti abantu bano kansooke tutunule balonda nsonga oba balonda bukunkumuka nze otera okunkyazaako wano ne ngamba abeewange Nakaseke nti bondabamu omulamwa nonda bw'otandabamu kubanga ffe tubeerako ne ku bikaliriro ekitundu ekyo kye bayita katokolido yonna abasajja beesomye okusengulayo abantu mu bibanja n'oyimirirawo nga bonna balina emmundu nga zonna bazikutunuuliza n'obutwa naye ko omusajja gw'okimanyi nti nze almost nali nfuddeko nga nwanirira abantu ne bantwala eyo mu bikomera era my life will never be the same naye ogenda n'otunuulira omuntu gw'olwanira towaaye tolinako wampaddeyoko nga sikulabako wano ku gulawundi n'omugamba nti ondaba ku gulawundi naye okimanyi nti ekyalo ky'oliko kiriko lwakuba wendi era omanye emundu ezintunuulidde n'obutwa kambuuze palamenti ki mwali muyiseeko rope yagenze n'atunuulira n'akyalira ekitongole ekikulira okubala abantu oba omuwendo gw'abantu n'ebirala byonna mu ggwanga nga palamenti ye eriruddawa ku nsonga kati palamenti ki electoral commission bagiyiseeko mwami byamukama mwamuyise kakati nsooka kubuuza kati waliwo Museveni kyayagala ku basipiika ba palamenti gye batasobola muyisizaabo nga nabo baliwo ku maseye nga woolaba ono omukwano gwaffe webamunaanika ow'ebyenjigiriza siniyo oyo nno sebo bw'aba ku ddaala lya PhD talinga musomesa oliko omuyiginaatiyaso we Nakaseke negamba siniya Jesse Muyingo naye wamulabye naye ku bino bye tutategeera naffe ng'abeere aga maama ng'ali naye nga oli gwayita maama yamusinga ebitabo ne bwasirya naye tasobola namuwabula kubanga atunuulira kagaati n'omugamba kiki musajja gw'omukulu ky'otafunye kyo ekikwera episa ku basajja bano tusobola kuyimya mwe palamenti mumuyambye eki naddala nga gwamulaba mwenna muli bannabulemeezi wali ogenzeko ewa mwami Muyingo nga munnabulemeezi munno n'omugamba owaayo embeera eri bwetu tukole tukuyambewa osanga ayinza okukuba akaama abasajja babuuzanga kuba yeninga musajja watukuba yabwere abayigirizwa Yezu be yatambulanga nabo nti mwe Yezu mumuyambye kuki kuba musajja abuulira enjiri n'atuuka eri namugamba naffe tukolako kyetusobola naye bwe tusangayo kwagoba emizimu mu linnya lya Yezu naffe tujja kumuyita muki waffe kakati gwe palamenti kigwe gy'osuubira ku nsonga yeeyo nga ne ku kyemmwanyi sogowulire nga ne ku kyemmwanyi wano mu Buganda ffe tusinga okulima emmwanyi ng'ababaka twayimirirawo ne tugamba omusajja nti buli kirivaamu ssente kyonna mu kitututteko kati n'emirimu gyonna emisava gyabwe bwe balonda namba emu nga si waabwe at least namba 2 alina okuba ewaabwe namba 2 waabeera nga si waabwe namba emu alina okuba owaabwe ffe n'atugoberamu ddala kati nkubuuza bw'oba ng'olina wano emmwanyi bagikututteko nga n'abakulembeze wano b'olina abatali babaka ba palamenti abaalivuddewo ne bajjayo amaloboozi nti owaye totwala mwanyi ogenda okulya nabo nga boogera ludikya kuba omukulu abawa ku kasente ne bagabana gwe palamenti oginenyezaawa ye njagala kukubuuza
parliament kijjo yogerako eya Uganda anti bagamba omwana yafaanana kitaawe n'amumalayo kati namwe mwafaana kitamwe naffe twafaanana Uganda netugimalayo era sebo bojja bwoba oyagala okumanya Uganda bwefaanana togenda mu byalo jangu wali ku parliament ya Uganda ojja sanga yogera Olufalansa ojja kusanga yogera Oluzungu olw'omunyindo ngolwa King Charles omubuje nti naye mu Uganda nti wali awo ojja sanga oli ayogera Oluganda lwenganga oyogera naye Oluganda naye ate ekiro ayogera lwa M23 ojja kusanga mu ggwanga ngowa M23 wamaanyi nnyo okusinga gwe munansi nga tetolina wakumuwabira kubanga bona ogenda okuwabira owa M23 ku poliisi ojja sanga nga akulira poliisi muganda wa M23 sala yaffe mu parliament eyo ne muyingiramu mwenna ne mubuliramu ekyo ne kiggwa nanti kakati tosobola kugamba nti ffenna tubuliremu mwenna mubuliremu obutaddayo kulabikako tufune empya sooka owulirize kubanga ne Katonda bwe yanyiiga yagamba tujja kuteekangawo akabonero akabonero kamanyi akalaga okunyiiga kwa Katonda obutazzaamu bagiyita rainbow musoke kuteekangawo ensoke erage nti obusungu bwange butuuse kati namwe akalulu eyali badde ensoke yammwe ensoke yammwe bwe mugituukako ate nga mutandika kulinda bukunkumuka jjukira wano mu Uganda yensi ey'enjawulo omuntu bw'abanga mubbi nnyo ng'alina ssente ze mubbi kye basooka omugamba lwaki teweesimbawo wali okiwuliddeko ekyo buli gabbi wano gamanyiddwa mu ggwanga nti gana agasajja ge ganyaguludde eggwanga okubanga mu ddwaliro tebeera ddagala okubanga amakubo gonna gaafa okubanga abasomesa omulaba bamutunuulira kyamuli okubanga omusawo bamutunuulira kyamuli okubanga omusirikale akuuma eggwanga asula mu kayumba bakagabanyizzaamu nga naye takyafuna mazzi nga bamubasula mu bitenti wabweru lwamwe bannansi okubanga temukyafaayo era ensonga lwaki mu biseera ebyobululu twabeeranga n'abantu ab'ekyejo nga bagamba Bobi Wine Kyagulanyi atugamba tubimukwase twabikukwasa n'otunuulira omusajja omukulu nkugambye nti olwaleero bw'oba oyagala bakutume ekibuuzo ekigenda okukaluubiriza kwe kutambula okunoonya senior citizen akyalimu ensa batono abalala tubaleka olw'ebitiibwa byanoga nti o senior citizen naye mukwagala essente mu bunnanfuusi mu bufere mu buyaye takwatibwa nanka 5-6-9-7 ne musigala sebo ng'ekibi mu kya kigulorifyinga gy'ensonga lwaki nkugamba tefe abamu kufa ababaka ba parliament olumu tugende ne tunyenya mu 7 gwokimanyi nti mu myaka egiwedde mabega wano nga bw'oli bwa ssentebe w'ero C5 obeera MP nga bw'oba oyise mu kamyufu KNRM automatically oba ofuuse mukulembeze butuufu nitunyonyolanga abantu nti ebigenderwa by'abasajja bano mukyalindirira obukunkumuka naddala ebitundu bya wano mu Buganda kubano mu Buganda bajja batweweredde ate ye Buganda ekyali luddawa kubanga yonna batuzinzeeko ebyenfuna babitutte ebyokusoma babisse wano wosanga omwana n'otunda akabanja n'omuweerera ate bw'omala okumuweerera n'onoonya ssente ezinaagula omulimu ssente ezinaagula omulimu bwe zibula ng'omusindika mu bawalabu mukimanyi genda ofuuke kadaama Lutindo Radio Simba halo 5-3-6-9-7 yesimu gyoba okubako Walusimbi Vanizi mu studios nina Honorable Lutamaguzi Paulson Kasana Semakula mubaka w'abantu ba Nakaseke South munnakibiina kya National Unity Platform twogera ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga 5-3-6-9-7 Lutindo Radio Simba halo webala okuwuliriza ssebo amanyanga makoro kazuma baka mulamu kyo kugenda kazi ange bwentu sewo bali boereza nesewo aye tokera ndala mukuru evani n'abatuuze sebo kwaka lino tutakomese n'inkwata ko tujja kuva wiki bannabyabufuzi abafaanana Lutamaguzi n'abalala boogedde ensonga era namwe mubakyagiza olwaleero olunaku lwa leediyo mu nsi yonna bwe kiri bwe guli sebo kiyambye abantu okumanya ensi bwetambula naye tulina ekizibu bakiyita kibyenkwatako ntera okugamba abantu beno gavumenti bagiyita ekiri atabaala n'asigadde ewaka ekukola ki bw'alowooza nti oli musobozi oli musuubuzi oli munnamawulire tebikwatako bajja kukuttira omwana wo bajja kukwata omwana wo bamuteeke mu kooti maaso nga ayambadde bereeti jasi olyoka okakase nti bikukola ki bikwatako n'olwekyo nze kati obuvunanyizibwa bwendaba balooya bakola ogwabwe abalamuzi ne bakola ogwabwe mmwe bannayuganda mukoze iki
okujjako okulengera abantu ku TV ne mutandika okugamba lengera bwe basika ababaka baffe lengera amaguzi bamwambudde lengera gundi ebyo bye tulina okukomya tulina okudifendinga constitution y'eggwanga mu article 3 etugamba okuguguba nga waliwo ejjogo ne kenfundikira nako bannayuganda bannange Mwami Museveni okulonda kwaliwo kooti zaaliwo amateeka gaaliwo sigambye nti ffe tugenda mu nsiko naye ffe bwe tukeera ne tutuula wali ku CPS omutwalo gumu ne tugamba tuganye bagenda tutta batumalewo kiki omusaayi gw'abajjajjaffe abanunula bugangayizi gwalagawa 5-3-6-9-7 munamawulire muno Yakobo akutumiddeko nnyo ku mulyamu nsonda siniya nkutumiddeko nnyo kajambo siniya wange Bob Mpiima Bob Mpiima nkutumiddeko nnyo agambye sebo mbu Uganda bagiyita to whom it may concern kyabuziza okay Lutindo Radio Simba hello Tatana Bumba yenze kennyini amanya gange bampita Isaac Mutyaba ni muna kibiina kya National Unity Platform esebo mwadulute pesa luchanga nkoko ya Masaya Simpuga naye ku nsonga Tatana Bumba kigenda maaso kitwewunyisa wakati mu kubanga emisolo gitudde mu kifuba wakati mu kubanga bakiza besigi bali makomera Parliament waleetesezza ku nsonga egamba tunayambalanga gomesi kanzu tusibenga tayi tutekeko sapeo oba kugamba naye gwanga eno etala kusabira Mwami Mutamaguzi ateroga nti ababaka bafaanana abantu omuntu gwabalonda afaanana omubaka waabwe naye ne Parliament ya Uganda bw'ogitunuulira ababaka bamu bafaanana ne sipiika waabwe ku nsi weeri kati nga tuli ku kyokya bwana Tatana Bumba olwairo Parliament eteeseza ku gomesi oba kanzu oba tayi be babambalanga era ensaka eyingidde naye ku nsonga enkunze bwana Tatana Bumba gyenja okwogerako kwogera ku nsonga ya Mwami Museveni gyaliko gyatambula kati olwairo ali Kanungu agenda mu lusuku lw'omuntu n'asalayo ebigogo bibiri n'atambula n'adda e Kampala buli lutambula lwatambula akawumbi kaggwa abantu bagenza okulambula juzi nalaba alambula embuzi za Paris Modo obubuzi bubiri obukovu Karamojja oba mu Eastern nenga bakugamba nti olutambula lwo ne mukyala we helicopter na biki ebiliyoni yegwa Mukama Katonda Bible yagamba nti ensi we nebetuuka ku nkomero njabaleetera abakulembeza abatabalumirirwa nenga bwogenda emulago wano ku mokyala wano ku wawatuukira ku Kazolite enswera ziri wali zinyooka abantu bakutukiraawo omwami ali Karamojja ali Soroti alambula bubuzi bubiri bukovu tanaku nnyo Mwami Mutamaguzi naye lwakuba nti essuubi mu Parliament teri kugambye basibe bateesa ku gomesi omulonzi ali mbusoberwa naye ng'essuubi yonna kati tusigazza Mwami Tatana Bumba akati akamu ketulina tekakyagulanyi ssentamu kubanga ye asazeewo ayimirire kuba omuntu wa bulijjo naye nga ensi ye weeri tuli mu kazigizigi nze Mutyaba Isaac neyanziza tufundikira dakiika sekendi sibula bawuliriza njagala kwongera kusaasirako baŋŋambye mutabani w'omugenzi Ndereya emadde afudde kitalonya mutoyi gyagudde n'afa mbasaasideko nnyo bannange olw'okufiirwako mu kulwandu lwawo neyanziza nze ekyennyongera okubasaba nga mwenna mwebaza abakubya amasimu agimakolo kavuma Mutyaba Isaac ensi Uganda yaffe mwe mwakola Museveni mumunenye kitono kubanga mwe mumufudde ekyali omusajja n'atunda eggwanga lyonna ne liggwawo nga muganda neyanziza nnyo neyanze ofisa Ben sebo nga shadow minister w'ebyettaka nzikiriza nga be ku simu yange gigabe mu akadde kagwa naddala abantu beekabogwe RDC nsubire nkyajja kubanga ajja okubayamba essimu yange eri 0757 nkaga mu 0757 694754 ng'onkubira ku byettaka neyanziza nnyo sebo bannanga